okuyimirira mu kukkiriza. Essomo lyaffe olwaleero liva mu kitabo kya Danyeri essula ey'okusatu kuva akanyiriri akasooka paka kasatu naye akanyiriri ke-17 n'ake-18 bugamba nti Katonda waffe gwe tuweereza ayinza okutuwonyaamu kikoomi ekyaka n'omuliro era anaatuwonya mu mukono gwo ayi kabaka. Naye bwe kitaabe bwe kityo tegeera ayi kabaka nga tetugenda kuweereza bakatonda bo newankubadde okusinza ekifaananyi ekya zaabu kye wayimiriza. Okusalawo okugoberera Katonda oba endowooza z'omuntu n'okuteesa kw'omuntu kye kintu ekikyabonyaabonya abantu b'ensi eno okuviira ddala ku Adamu ne Kaawa mu lusuku Edeni. Olina okusalawo ekkubo lya Katonda oba ekkubo ly'omuntu. Mu ssomo lyaffe olwaleero mbanjulira abavubuka basatu abaasalawo okukwata ekkubo lya Katonda newankubadde kyali kitegeeza okutwala obulamu bwabwe. Era kino kibeere kyakuyigirako eri ffe abakristaayo b'omulembe guno abaasalawo okugoberera Yesu Kristo. Kiki kye tulina okukola? Okubayigirako mwene ensi kati ewakanya enzikiriza yaffe mu Yesu Kristo. Ekisooka, baagulumiza Katonda n'ekigambo kye mu mitima gyabwe okusinga obulamu bwabwe. Ng'abavubuka abato abaaleetebwa ng'abaddu mu nsi engwira baakakibwa okukkiriza ebyobuwangwa n'enzikiriza ebikontana n'enzikiriza zaabwe. Newankubadde baali bato era nga baakakibwa enzikiriza endala, wabula baasalawo okunywerera ku Katonda omutuufu n'ekigambo kye, naye singa ebigambo by'omuntu. Pawulo mu bbaluwa ey'olubereberye eri Timoseewo essula ey'okuna akanyiriri ke-12 yakubiriza Timoseewo ng'agamba nti omuntu yenna takunyoomanga lwa buvubuka bwo, naye beeranga kyakulabirako eri abo abakkiriza mu kwogeranga, mu kutambulanga, mu kwagalanga, mu kukkirizanga, mu kubanga omulongoofu. Ekyokubiri, baali bamanyi oyo kabaka waabwe ow'omu ggulu eyassaawo bakabaka b'ensi. Naye ffe tumanyi kabaka ono. Bwe tusoma mu bikolwa by'abatume essula ey'okutaano ng'abatume bwe baayigganyizibwanga ku lw'okukkiriza mu Yesu Kristo era ne babakomako obutaddamu kwogeranga mu linnya lye. Naye mu bikolwa by'abatume essula ey'okutaano akanyiriri ka-29 Peetero yabaddamu ng'agamba nti kigwana okuwulira Katonda okusinga abantu. Ebiseera ebisinga tutya abantu okusinga Katonda nga tetutegeera enkomerero ey'okwegaana Katonda. Bano abavubuka abasatu tebavunnamira ekifaananyi ekya zaabu kubanga baamanya gwe balina okuvunnamira. Oyo ye Katonda omutonzi w'ensi n'eggulu. Yesu Kristo ye yennyini yatulabula ffe abakkiriza ku kuyiganyizibwa okujja era n'atugumya ng'agamba nti so temubatyanga abatta omubiri naye nga tebayinza kutta bulamu, naye mumutyenga ayinza okuzikiriza obulamu n'omubiri mu ggeyeena. Matayo essula ey'okumi akanyiriri ka-28 bw'egamba. Kati ky'olina okumanya kye kino: Yesu Kristo waali okuwa amaanyi n'obuvumu okuyimirira mu kukkiriza. Abefeso essula ey'omukaaga akanyiriri ke-10 kagamba nti ekyenkomerero mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge. Amiina.